akatambi kano nsaba okalabe n'obwegendereza. Jeno Kayindo tafiire avuddeyo enkya n'eggulo n'ayogera ebigambo ebikankana era ng'ono alaga nti enfunda ezimu awakanya Jeno Museveni. Njagala olabe Kayindo tafiire n'omukono gw'engeri gyagukolamu ng'asonga mu Jeno Museveni ono ng'akakasa nti si musanyufu mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kaakati raba era nga Jeno Museveni alumiriza mu bigambo bye, abantu balumiza tekuli mu Mukiga, tekuli mu Nyolo, tekuli mu Tooro, tekuli mu Soga, tekuli mu Gisu, wabula Baganda bokka akajanja k'Abaganda ampuliriza. Wulira tusimbule bwetti. No Munyankole other than Kaguta can say I supported Museveni. No. If you bring him, I will give you 100 cows. But the people who supported our education were 3 people. One was a Muganda man from Kampala. Omukutu gwa AKTV Media Uganda nze AK Master emabega wo muzindalo ampuliriza tusimbudde botti wabula video ikanyendo kusaba kiri kimoso ko jimpere ekigalo olwotegeere nti buli munna Uganda egenda kubanga emutuuseeko byannaku bye tugenda okubeera nga tulaba era bye twolekedde olubiri kimaze okubeera nga kikakasibwa nti lwatundibwa dda. Olubiri olw'Emmengo lwatundibwa dda. Ani yalugula kakati bye nkuleetedde? Ampuliriza bujjo tubagamba ebigambo bino nga mulowooza byakusaaga nga mulowooza tweyogeza kakati bwina amaze n'afuluma. Olubiri amala ddo okulutunda, olubiri lwa kutema muzi poloti, olubiri lwa kusala mu busazi abantu bajjenga balugula. Ani yalugula? Bannange byannaku bitiisa. Ssaabasajja Kabaka we yabeerera Namibia twabagamba nga ebigambo bino nga tubagamba nti omusajja baali bamuwamba buwambi bangi nga balowooza nti twali mu byabufuzi naye nga twali tumaze okubeera nga tuzuula amazima nga tuzuula bwino omutuufu. Era olubiri kaakati nno ebigambo byannaku binene nnyo bitiisa naye nja kukusaba obigumire kubanga tewali kyakkola byatuuse wo olina okubeera nga obiwulira era olina okubeera nga obiraba. Kakati nno yessaawa twolekera akatambi kano ak'entiisa ak'olubiri. Sigenda kubeera nga nkuluyisa yali dakiika n'emu ebigambo bibino. Bintu ki ebirala ebizze bitundibwa n'ebizze bidibagibwa ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga? Ekintu kansooke nkuwa ebibiri ebinene ebitazannya. Olubiri luli mu Lusuubo oluliwa olwo Mengo, olubiri lw'Emmengo kwata ku mumwa ojja kukwata ne ku mutwe kuba naliwo nze byekugamba zisaawulira nalaba baleeta ekipapula tuteekeko omukono ne tugaana tugate olubiri tekirwamu mwete mutunda lwa Baganda mwaka kyogoja emyaka kemaze emingi n'ebizibu kebadde ebingi omwaka sobola kugwerifayinga bulungi naye kugambye nze nyina obukakafu n'obujuba mu kiko nali tuteekeko omukono batemeeteme poloti abataka ne baganda tetusobola kubeera mu kwetaba mu mazina ga nkima kutematema lubiri ne Baganda era endagaano gyeri baagikola waliwo abaagula olubiri lw'Emmengo baluwa banja kati Omuganda buli waali atamanye ekiddako. Ekirala ki ekyo tokutteko mu kirala ki ekirala tunaatandikira awo nkwongereyo n'ekiro jja kukuwa 3 amasiro g'ekasubi baagatunda. Ani yagula? Nagamba wiringi baya wiringi seera. Ani yagula? Eyagula ye UNESCO ne gavumenti ya Uganda. Ani agiguza? Bakatikiro ba Buganda. What do you mean? What do you want? Masaza 3 bagatunda. Bakatikiro bamulembe guno si bamulala. Katuyagala nkugamba ekindeke kiki kyoyagala nsi kugambe olyoka omanye nti Buganda eno teriiwo tulina kugisiikuula. Amazzi gateeke tulyoke tuddemu tusene kubanga bwe tunaasirika ebintu byonna bigenda kugenda. Nze ina kugambye nti olwatta omwami saagala kulubeera nti olwatta omwami nalumanya tewaki tewayogera kitwagala kunenyezebwa mu maaso saagala kubeera mu ebyo kabisigale ku ntaana. Kaakati nno buloli ekigambo nti gavumenti omanya bumanya nti ekigambo gavumenti kati essaawa zino mu Uganda kyakyuka dda kubanga gavumenti kyategeezanga abantu naye ennaku zino gavumenti kitegeeza Mwami Museveni ne kabinenti ye. Kaakati nno bwina amaze okubeera nga afuluma omusajja akugambye y'omu ku baaliwo olubiri baatekako n'endagaano emikono baagisa ku ndagaano nga lumaze okutundibwa. Baani abaalutunda? Bakatikkiro bennyini ab'omulembe guno, bakatikkiro bennyini ab'omulembe guno. Ani
yagula olubiri gavumenti yennyini ne UNESCO. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza ebigambo eby'ennaku nga bino bya ttabbu nnyo, kubanga Buganda tumaze okubeera nga tugiteeka ku ttaka ffe bennyini abaana ba Nnambi, kubanga tewali katikkiro n'omu yali atuuziddwa ku Namulondo oba Ddamula yali atuuziddwa ku Ddamula ya Buganda nga si Muganda. Kaakati nno bakatikkiro bennyini Abaganda ate be basazeewo okubeera nga balya mu lulime ne mu luzise n'okumalawo Obuganda okubusaanyaawo, ampuliriza buggwerewo ddala mpaka okubeera nga buvaawo. Njagala nnyo okimanye nti abantu bangi nnyo abavuddeyo nga bavumirira Mwami Museveni, abavuddeyo nga bavumirira gavumenti ya Mwami Museveni. Kaakati wenjogerera essaawa zino mwenna mukimanye nti amalyoolyomi Emankwetu bangi nnyo abannanfuusi abajjira ku opposition bano nga batusibye akatambaala nga bagamba nti baali bazze kulwanirira Munnayuganda omuntu wa wansi, omuntu wanyigirizibwa. Kaakati nno bitandise okuvaayo mpolampola. Mwenna mwalaba kansala Kateregga ow'eri e Masaka eyavaayo ng'awoza alwanirira baana ba Nuupu yabugenza okungerera olunaku olwaliro ono nga yatudde nti ye wa NRM lukulwe era awagira Mwami Museveni. Kaakati nno bakansala bangi mwalaba ab'ewa Kiso abaavaamu n'omu n'abakuba emigga egyajula okuboosa omuliro nga bano bamaze okubeera nga basayininga ku bakansala bano. Ani anabeera ssentebe waabwe? Bano balonda wa NRM. Kyokka nga ekikwewunyisa abasinga bonna baali ba National Unity Platform. Wabula gye njagala omanye nti abantu bangi nnyo n'ababaka mu parliament abajja mu opposition naye nga bano bonna baali batume, baali bazze kubega n'okubeera nga baketta. Era bano bangi kakati batandise okuvaayo Luwere oba mu Lwatu nga beekakasa ensi eno nga bawagira Mwami Museveni. Mwenna mulaba omusajja ono mu kifaananyi ekyo, mukwano gwange ampuliriza, omusajja ono abadde w'amannyo ku opposition, wabula kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ono amaze okubeera nga asala eddiro ne yeegatta ku NRM. Kati ono si ye yekka, bangi. Naye njagala oli ekyennaku nti abantu bano twabeesiga, abantu bano twabayiwirawo omubiri, abantu bano bannayuganda bangi baafa olw'abantu bano. Naye ampuliriza uliya gye bikkidde nti waliwo abanene babiri, diiru eri finalized, kibiina bagenda ku kyesogga. Katubirabe abantu batandise ebyaddala era ne mbategeeza nti waliwo abantu bangi bannabyabufuzi nga bwe kitera okubeera abasuubiddwa okurosinga okuva mu ttiimu emu ogenda mu ndala. Akati atuliriza mawulire gano gategeezezza era amawulire ge Uganda agamu headlines zigataddeko bagamba nti it is finally, it is a done deal. Kirabika ng'ekiwedde. NRM eyingizza, bakulaga nti NRM eyingizza babiri. Kunyweza tiimu, kunyweza tiimu ebeere nywevu. Bakulaga nti ekibiina kya NRM kijja kuba kirangirira essaawa yonna omubaka Abudu Katuntu. Ajja kuba alangirirwa Abudu Katuntu munnamateeka, omubaka mu palamenti ow'ekitundu eky'Ebugweri okuva Ebugweri district obuvanjuba bw'eggwanga. Bagamba nti essaawa yonna. Munnamateeka omutendeke ono okuva ku University ey'e Makerere, memba nga tukyagenda mu maaso n'okwongera ku yaliko memba okusooka wa Pan African Parliament okuva mu Uganda. Kaakati nno nakugamba nti abantu bangi nnyo abali mu NRM era yatulako kakiiko aka Committee on Justice and Human Rights. Ebintu bino nga babiraba bulungi nnyo ebigenda maaso ebitali bulungi. Yakolera mu kampani eyakadaga ne Company Advocates y'abannamateeka. Bafunayo ekyoja mu miro, bafunayo kasente. Ya mukyala Rebecca alitwala kadaga Right Honorable eyaliko Speaker Parliament y'eggwanga. Ne bagamba tetujja kwogera ku bikolwa ebibi oba ebikolobero. Yali mubaka mu nakibiina ekya FDC ku bantu bannayuganda bannansi. Wabula kayinda otafiire ono si omu ku abo aboogera ebigambo ng'ebyo ebiwoomu. Walabye ensobi agyogera wadde ng'ebimusajja wattu tasobola okubeera nga abikyusa ng'omuntu nga talina kaadi ya kibiina gy'ajjirako. Asinga bangi nnyo ababiraba ne babisiga akazigo. Njagala nnyo tuwulire ku bigambo bino omusajja ono ng'agamba nti NRM nze siraba bamusikiza balingaba NRM mu nsi oluvuganya gavumenti nga gy'asambira. Katuntu Abudu awulire galaga nti NRM ejja kumwambaza akajoozi akayero essaawa yonna. Katuntu ono asooka okulondebwa okuyingira palamenti y'eggwanga omwaka gwali gwa 2021. Mu kulonda okwa 2026 ebintu tebyatambula bulungi.
Kirunda kiva ejjinja agenda maaso n'okulabika nti amuwangula naye n'agenda mu kooti okuwakanya ebyali bivudde mu kulonda era agamba nti wakati ku lunaku olw'okulonda Kirunda kiva ejjinja ne ttiimu ye baatiisatiisa abalonzi Okamala ne kivaako okumuwangula. Katuntu omusango yaguwangula era n'agenda wangula by election yategekebwa. Omwaka 2011 Katuntu ono baddamu ne bamulonda okumuwa ekisanja ekirala mu paalamenti era yasavinga nga chairman wa parliamentary committee on rules and discipline. Yabuvuddeko awo akakiiko ako teweerabira ke kasingisazzaake emisango gy'okuyisa olugaayo mu sipiika Anita Amongo era ne bamugoba okuva ku bwa commissioner mu parliament ono nga yakakulira Abdul Kantonto. Yaliko chairperson owa Kosase mu parliament y'eggwanga era yadde mu bigere bya Mubaraka Munyagwa mu mwaka gwa 2019. Mu mwaka 2016 nti ng'akyali memba wa Kosasa ajjukirwa nnyo okusuuza Abachina billions 47 ze baali bafunye okuva mu contract ez'enjawulo ezaabaweebwa ng'okola enguudo kuno. Katuntu newankubadde nga ali munnakibiina kya FDC era yayogera Okamala nga gavumenti agiyisaamu eggaali Okamala Abdul Katuntu era lumu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aba ali kulaale mu kitundu ekiyitibwa Buseesa Ebugweri ono gy'ava yategeeza nti Abdul Katuntu katiko ak'obutwa eri gavumenti ye. Mwami Museveni nga ali mu kitundu ekyebuseesa Ebugweri awava Abdul Katuntu yamwogerako n'amuyita akatiko ak'obutwa a poisonous mushroom. Akatiko ak'obutwa akaliko ekiyise mu programu za gavumenti eziwerako. Kakati nno bino ng'amaze okubeera ng'obiwulira nga bigenda mu maaso n'okubeera nga bikugwa mu matu kakati ate si bye byokka. Mwenna gye buvuddeko mwawulidde abasibe baffe abayimbuddwa bano nga bamaze emyaka egisoba 4 mu 3 nga bali mu nkomyo. Abasibe bano mboogeddeko olunaku olwaleero kubanga baakoze ekigambo ekibadde kitakolwa mutiitiizi. Bano bamaze ebbanga nga baakomba kwebaza eriibwa era nga bagamba nti ekyabasibya bya bufuzi tebalina musango na gumu gwe bazza era nga bano beekyaye. Kaakati nno bwina amaze okubeera nga afuluma bano babasendasenda era nga Nakanguubi y'omu ku baakulembera ensonga eno ey'okubeera ng'akolanga middleman wakati w'abasibe bano ne Minisita Balamu kossa gavumenti. Kakati bano abamu baweereddwa ssente, abamu ne batiisatiisibwa, bangi baatulugunyizibwa era ogendo kakkana nga bangi bamaze okubeera nga mukwano gwange bayimbulwa era n'abalala baataddemu dda okusaba kwabwe baawandiisa ebbaluwa nga bagamba nti basonyiibwe emisango bagikkiriza oba oliawo gye bavunaanibwa gye bagamba nti baagizza. Kaakati no bawulira ebigambo nga bino tosobola kubeera nga otya wabula Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo ensonga zino n'azitangaaza era n'abuulira ensi eno lwaki bino byonna byabaddewo, lwaki bano baavuddeyo ne bakkiriza ne basala n'eddiiro ne bagamba nti emisango baagizza ate nga mu lubereberye mu kusooka bano beewakanira ddala ne bagamba nti ffe tetuzzangako ku musango yadde n'ogumu. Kaakati lwaki bamaze ne bakkiriza kubanga bano baleeteddwa mu kkooti emirundi egisoba mu 56 nga bammibwa beyiro, bangi ne beekyawa, abamu ne bafuna endwadde mu kkomera, abalala ne baweebwa ssente, balala ne batiisatiisibwa. Kaakati nno ebyo byonna ogenda mu maaso bafundikidde basajja battu bamaze okubeera nga bapondooka era nga bakkiriza. Pulezidenti yayogedde ku nsonga eno bw'ati mu bigambo bye kennyini ng'akakasa ensi. Njagala obyewulirireko mukwano gwange mpuliriza omanye nti abasajja mukwano gwange balemeddeko kuswaza buswaza abantu bano naye ng'ekyamazima bakimanyi bano abantu tebalina musango. Oluvannyuma lw'okubaleeta mu kkooti nga babazaayo mirundi ekisuuka 56 nga naye tewali kiva mu kkooti, emirundi 4 nga balooya baffe bagenda okubeeyimirira naye bail application 4 ne bazigana ng'ensonga gye bawa bagamba nti bazadde baabwe ababa baze okubeeyimirira si bantu basaanidde okubeeyimirira. Twatuuka n'okusindika abamemba ba parliament okubeeyimirira naye kkooti y'amagye n'egaana. Emu ku nsonga gye basembayo okuwa bagamba bano abasibe tebalina bifo we babeera bimanyiddwa newankubadde abasinga obungi babakwata nga babajja mu maka gaabwe. So oluvannyuma lwa bino byonna
nogenda nga mukomera abamu basuubiza ssente n'amayumba singa bakyusa ebigambo byabwe ne bakkiriza emisango egyo gye batazza ne batakoma okwo wabula ne bawayiriza naffe abakulembeze nga bagamba twabalimbalimba twabasindika mu buzi bw'emisango bamaliriza ng'abamu babamenye emigongo gyabwe era nga babakkirisiza emisango gye batazza. Jjukira bano abantu babadde nga babatuukirira, abamu nga babatuukirira kiro, abasirikale bagenda ne babalaba ekiro ne babatiisatiisa ne bagezaako bakkiriza bye bataakola, ate nga mwana atuffe bannaabwe tebatukkiriza batuukako, ne bwe tuba tubakyalidde batuwaako omu oba babiri, ate nga ddakiika emu oba bbiri ne babatwala nga tebatukkiriza batuukako, naye nga bo babeera babatuukirira ebiseera ebimu n'ekiro. So bamaliriza ng'abamu basobodde obanafuya era ne babakkiriza bye baagala. Basooka kukkiriza bannaffe abamu 6 abaali ekitalya ne bawandiika ebbaluwa nga basaba balooya baffe ababadde babawolereza okumala egyo emyaka egikunukiriza mwena abamu egisukkamu, nga basaba nti balooya baffe balekerawo bawolereza nga baagala ate balooya b'amagye be baba babawolereza. Ekyo tetwakitegeera, bwe nakwata ekkubo ne bannange ne tuukayo ekitale bakyalira ne bakkiriza nti kituufu baali babatiisatiisiza era abamu ne bagonda. Abamu bakyusa ne badda ku kye baaliko, naye abalala era twabandastandinga ne tubasaasirirayo. Olunaku lwajjo bannaffe 3 baavuddeyo bo oluvannyuma lwa bye babayisizaamu ne babakkiriza olw'empaka era ne bavaayo ne bagamba ekkooti y'amagye ibaze emisango. Mwabo mwabadde Muwanguzi Paul, mwabadde Obalai Siraje, mwabadde Muganza Joseph. Ekyewuunyisa nti ne munnaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakoza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akayanira eddembe lye lira agamba bamusiba lwa byabufuzi, agamba bamusalira oba bamusalira, naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be, naye ne bamugonza era naye yavuddeyo. Babadde mu kooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira era naye nga bamugonzeza bwe batyo. Ekyewuunyisa nti okumala ebbanga ddene nga bagaana mwe bannamawulire ogenda mu kooti, nga bagaana famire zaabwe ogenda mu kooti, ebiseera ebimu nga bagaana ne balooya ogenda mu kooti. Naye ate mwana watu olunaku lwajjo mwalabye nti abatali balooya ne kubanga bakolera mwami Museveni bo babadde basobola n'okuyingira mu kooti eyo, kubanga kooti y'amagye tewaliyo kuwa kitiibwa ddembe ly'abuntu, tewaliwo kulowooza ku ddembe lya muntu, human rights. So bo bagenderera ku making sure gy'oli bamwogeza kye bamwogeza, oba bakoze batya oba bamutulugunyiza batya oba bamunyigiriza batya, baagala kumwogeza kye baagala ayogere, kubanga bw'oba mukkiriza emisango gino abatasobola kuvaayo mukomera ate n'abagulako omusango ogw'omusiba mu bukyamu. So ekyo kyebagezaako okwetaasa. Tumaze ebbanga ddene nga bannaffe abamu nga tubabuulira era bannaffe abasinga obungi bakyali bagumu, naye kitukakatako okujja ne tubategeeza singa wabaawo omu gwe bagonzezza. Tuze nga tubalabula ku bino ebintu, naye ate ku mbeera gye bayisiddwamu era tubasaasira era tutegeera ne kye bayitamu. So tetubanyiigira, tubasaasira busaasizi olw'embeera eyo gye bayitamu, naye nga bannaffe abalala bakyali abagumu tubenkareginga mubeere bagumu, kubanga kino okukkiriza omusango gw'otazza baba baagala kujjako ddembe lyo, kubanga tuzze nga tubagamba nti laazima ng'embeera eteredde state ejja kuba erina okuliyirira bano abantu olw'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka. Naye era kino njagadde nkyogereko mbalage obumenyi bw'amateeka olimu mugenda mu maaso okutyoboola ekitongole ekiramuzi ekyandibadde kyetwayitanga ekitongole eky'obwenkanya ka kitongole kya butali bwenkanya, n'okulaga engeri gye bakozesa ekkooti y'amagye okunyigiriza Abannayuganda. Ekkooti y'amagye kati olunaku lwaleero ekozesebwa nga tuulu oba ng'ekyokulwanyisa kya mwami Museveni okulwanyisa okukijjanya n'okutulugunya abo abamuvuganya ng'abatwala mu kkooti y'amagye newakubadde si bannamagye. Tumaze ebbanga nga tusaba ekkooti ensukkulumu eya Uganda ebeeyo etangaze ku nsonga eyo
ewabule ku nsonga eyo. Mujjukira nti kooti evunula etaputa ssemateeka yavaayo neyasanguza nti okukwata ne basibira oba okusibira n'okuwozeseza abantu abatali bannamagye mu kooti y'amagye kiba kimenya amateeka. Naye baapiringa mu kooti ensukkulumu, ekooti ensukkulumu nga yina okulungamya ku nsonga eno, naye kooti ensukkulumu egaanye okusala omusango guno kubanga naye ekolera Mwami Museveni era eyagala Mwami Museveni asigale ng'akyakozesa ekooti y'amagye. So ekooti ensukkulumu nayo eri part of okunyigiriza kw'abantu, naye ekozesebwa kunyigiriza abantu kuba emanya amazima naye teyagala kwasanguza ekyo, kuba ekooti ensukkulumu bwevaayo nekakasa ebyasalibwawo kooti etaputa ssemateeka nti ddala kituufu okuwozeseza bannansi abatali bannamagye mu kooti y'abamagye. Singa esalawo bwetyo then Mwami Museveni baba bamuggyeko ekyokulwanyisa kye kyakozesa. Olunaku lwaleero Bobi Wine nga bamutwala mu kooti y'amagye, Akireevu bamutwala mu kooti y'amagye, bwe bankwata eggulu Mwaruwa bankwatwala mu kooti y'amagye, kubanga ekooti y'amagye Mwami Museveni gy'alinako control. Kooti y'amagye basobola okutulugunya nga batulugunya akakoyinza, basobola okukuba ne bakumenyamenya, naye ne bamala ne bakusindika mukomera kubanga tebaagala nsi erabe kigenda maaso. So kooti y'amagye ekyagenda maaso ng'ekozesebwa, ate ekooti ensukkulumu nayo eganye okuvaayo okwepronounce nga kitegeeza nti nayo egezaako okutulugunya abantu era tegoberera mazima na bwenkanya. Ensonga ezo njagadde nzitanyeko basebo ne banyabo n'ensi yonna ezimanye, naye tukyayimiridde ne baganda baffe abo abakyali ku mulamwa n'abo be batiisatiisiza ne babakirisa ebikyamu, nabo tubasaasira naye tumanyi nti tewali kyamaanyi kye bagenda kifunamu okujjako okukozesebwa okunyigiriza bannaabwe. Mwebale nnyo, mwebaliridda. Kaakati nno buli ekijja kiva eri Katonda, wabula abantu bano tubataddeko eriiso ejjogi kubanga bingi ebikolebwa ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, naye nga bino binyigiriza bunyigiriza bannansi okutwaliza wamu. Kaakati fe amaaso tugakanudde era gali mu kkubo gatunuulidde ani yenna agezaako okusala eddiiro, ani yenna agezaako okulya olukwe mu bannayuganda, ani yenna agezaako okutulugunya n'okunyigiriza bannayuganda. Nga bwe nkunyonyodde nti bangi baali bali wamu naffe mu nkyukakyuka, bangi baweebwa ssente era bano ne babivaako bakompromisingibwa. Twalabye nga ne Balamu alinnye n'ennyonyi kaakati yeyongeddeyo e Bulaaya, atandise n'okupolota ab'e Bulaaya basobole okubeera nga basala eddiiro begatte ku NRM. Wabula eky'omukisa omulungi amawanga ga Bulaaya go embeera gagimanyi mu Uganda, gwe ne boogenda n'okuuta akadingidi bangi bakyateekebwako natti era nga bwe muzze nga mubiraba oba oliawo mu ggwanga Uganda ababede n'ababede abazze nga bateekebwako natti mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kaakati bino byonna ogenda mu maaso amawanga gatunudde era gataddewo eriiso ejjogi nga olwo n'amawulire agafulumye nga galaga nti aba FBI oba bayite ba Federal Bureau of Investigation bamaze dde okubeera nga basalawo okubeera nga bayamba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bamuwe security enkambwe, kubanga gye bwolekedde omusajja yanditibwa okusinziira ku kyagenze maaso. Wali eri mu constituency eya Kira municipality ewa Honorable Ssemujju Nganda, omusajja bamukanyugidde akakebe katiya gaasi, amasasi ne ganyooka era ogenda okakana nga musajja watu afunye obuvune obw'okugulu katono kutukeko, naye Katonda yayambye buyambi n'atakutukana kugulu n'afuna bufunyi kisago. Kakati nno America weegambidde nti bino byetaagamu obukuumi obw'enjawulo eri Mwami Kyagulanyi kubanga ono muntu w'abantu aba bulijjo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala okimanye nti Mwami Museveni okwesiba ku bannayuganda tekitandise kati, kyava dda kyava mabega. Ono yeesimbawo nakokko mu gavumenti y'abasajja abaaliko ab'emabega, wabula ono baamumma akalulu. Kakati kwe kusalawo n'agamba oba munnyimya akalulu ebyeddembe kanyingire enseko kanyingire ensiko emmundu etokote. Ebigambo bino njagala obirabeko kubanga bikulu nnyo byewuunyisa. Omusajja ono okuva lwe baamumma akalulu abantu b'embalala ne bamuzira ne bamuboola, yanyiiga n'ayingira ensiko. Kaakati n'essaawa zino atufugisa mukono gwa kyuma nga bw'olaba, talinaamu ka buntu, talinaamu kansa yadde n'akamu n'akatono. Ebigambo bibino biwulire, ampuliriza naawe byewulirireko oba olowooza nti nkulimba. Omusajja n'akubisa ebipande bye mu gy'ekinaana nga kuliko n'akagambo mbalala litwenda Museveni ne mutamuwa kalulu ne mulowooza nti abaagala nnyo. Mu kutandika olutalo lw'ekiyeekera olw'omu gy'ekinaana, omusajja ayagala ku stage ng'ambalala nga gy'ayagala okusimbula gye ng'atugumbula abantu b'embalala ne bagamba ffe tetwagala. Ne mutakomaawo ne muwandiikira
obwakabaka bwa Buganda however much tebwaliwo ebiseera ebyo ne mwafubako kye mwafubako ne mugamba nti omusajja si Munyankole Munyarwanda ffeeni waffe tetumumanyi. Mu 1979 bwe baali bajja Amini mu buyinza ku bantu be yatugumbula n'abasuula nga Mugga Lwizi nga abatunze n'ebiti bonna tebaali Baganda era mwalimu n'abammwe ku ttaka eringi lye balina mu Mbalala omwo mwonna mu Western Uganda lingi libbe bubbe mwe mulowooza nti abaagala nnyo temukenako ku makya ne mukyebuuza lwaki afulontinga nnyo abaana bammwe ku bikolobero bakole ebikolobero mmwe mukyayibwe. Bw'abanga asobola okututugumbula ffeena abali mu Buganda n'atutta n'atwala ettaka lyaffe n'akola kimu nga ffe twasobola n'okumwaniza because naffe bo tetwali twamukoowa olw'ebikolobero bye yali yatukola kati olumwe abaamugoba. Obadde okimanyi nti UPC ng'oggyeko mu Northern Uganda awantu gye yali esinga okubeera n'obuwagizi obungi bwali mu Western Uganda ng'era n'Obote mu kudda mu Uganda gye yayitira. Namulowooza nti abaagala nnyo. Manyi mwayiga ne tulya mu kintu. Jebyo bye mbagamba mubiwulira oba muli mutwatemba za global za Swift za digital bye mulimu. Bye mbagamba mubiteeke mu bwongo. Tayina Museveni kitundu kya Uganda kyayagala. Uganda yonna Museveni ffenna tatwagala. Asobola okubateekawo n'abafronti nga mukola abantu ebibi bo basigaze erinnya eddungi nti sibe babikoze nti mmwe mubikoze. Ebyo nabyo byetaagamu ssebo calculation n'otegeera. Mwate abawalana nnyo n'okusinga ffe. Kuba mmwe mu mbeera yonna nti mwatuuka n'akaseera ng'abantu abava ewaabwe e Rwanda mmwe ewammwe Mbalala oba mu Western Uganda nyongera obategeeza nti ekinene nnyo kye mwabawa babakolerayo gundi. Refugee camp fono mu Buganda tebagirina bajjanga ne tubasenza naye batusso tumalawo batubyeko ettako tumalawo. Mulowooza nti tabijjukiro batabimanyi. Mwe babawo okubeera ba DPC ba LPC abaduumizi b'amagye n'abasembeza nnyo ne mulowooza nti abaagala nnyo. Naye abo abafrontinga kukola bikyamu abantu babakyawe ngera kye musinza okugobolola. Buli muntu ava Mbalala balowooza nti ali bulungi. Muntu ava mu Western Uganda yishingiro oba balowooza ali bulungi abava e Kabala Bakiga balowooza abantu muli bulungi. Naye muli bubi. Okitegeera ekintu ekyo so mubeere abantu abaggufu mu bwongo mugaane kukola bintu ebikyamu ku bannayuganda mwe nga mulowooza nti abasiteejinga y'abaagala. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.